Kale nkwebaza gwe atulaba nawe atugoberera essaawa zino atuzze negamba nti gye baleko gyotuusaako engalo mukadde kano tuzze munaaya ate ne koodi yaffe nga bulijjo MP5 Media okitegeera tuzze n'ensonga nnyingi nnyo olunaku olwaleero wabula nkusaba ekintu kimu gwatulaba subscribinga likinga sharinga commentinga gamba ko munno nti munaaye wano wewali ebyakabi agakagwawo ko kasogira boti nokafuna mukasukire ka linki omusabe alikinge subscribinge asharinge ata commentinge mbere tambuze ensonga amawuli emanji agatambula nako lwaleero tuina ensonga za mwana muwala bana Ismail kumanya mugi ono ye ekyamutuuseeko kikambwe ali mu ggwanga lya Syria waliwo ensonga ziri 5 ezizuuse ensonga 5 zizuuse tulaze kutegezaako bwe tunaba tuvudde awo tulina ensonga ya full figure yayogedde oluzungu muganda wange olinga sirwako yayogedde oluzungu natiddemu naye nti ensi neŋŋamba kituufu ddala ekirala tujja kwogera ku show ya Jostede nga bwe yabadde ekyabaddemu then gundi ono saha ne munyagwa gwe nebafaakibu manyi omwaswazibwa ate omulala aswaza munne kakati aswazibwa ate omulala ye tafiirwa wabula ekyo ekyakola kyakuswaza munne akati awe either omunaalekera munne oba ne babivaako bonna oba si ekyo ensi bwera okubanga ekola etya ebalaba bulungi nze Professor Masanda nono Captain Mugi mwana nno wa mukyala eri ava Kasankala gye yava naye kati tewali ataava mu kyalo omanyi batugamba dda nti nno okuva mu kyalo kyangu naye okuvaamu ekyalo nedda okuva mu kyalo kyangu naye okuvaamu ekyalo ate n'okuddayo kitera okukalubamu kubanga omuntu ogenda mu kyalo n'ova mu kyalo bwoti n'okubamu akafaananyi ozeeyo nga tebinyuma tebimakinga kituufu nnyo ate bagamba kimanyi kati omanyi nti mugenca ku makya kirodde mu kyalo omulanga njagala okubuuzaako abali mu biyumba essaawa zino ng'oli awo ogamba nti gwe kuobeera kuffe negamba nti gwasinga manyi batugambye nti tubamalako ekiwuubaalo tubawa amawulire agaba galiwo basomye bingi bayize bingi kuffe ensonga zonna so mwebale kubanga ate gye muli abali Saudi Arabia abali UAE Abu Dhabi Qatar ludda yonna jolinga oli bwe nagwe nalabye antereddeko ssente waliwo ke twayogedde awo tuwazirabe ssente zeyataddekaawo zatuse bulungi era enteekateeka netambula bulungi mwebale nnyo ate mwebale kusharinga kali akagamba akazibwalira abantu okusubscribinga embeera etambule subscribe kale tutandike negundi nesho ya Jostede nesho ya Jostede ekintu yakikubye yabadde wali mu Kampala ku bifo ebimu ebyomutawaana ennyo bagita Sheraton Garden awo kasookuba onojuza ogenda byafaayo akasajja kalaze amaanyi by the way akasajja kalaze amaanyi Kampala ebimu ku bifo byogamba nti kino nkikubye ne kibooga Lugogo nyangu era abasinga obungi abadde bagyepikira temalaga kubika Lugogo temalaga kubika kati ebifo kati biraka kati ng'ebyozi Sheraton ludda tegeera nabyo ne bijja nga bikola ki nga biddirira so Jostede yalaze amaanyi during weekend Valentine by the way ekyasinze okuzanyula ku Jostede n'abayimbi bano abalala by the way bamubeereddewo bamulaze amaanyi badde ludde okulaba ku gundi waliwo ono muyimbi we gundi by the way wadoboozi ddungi nnyo yabaddewo Jamie Kalicha mbadde maze emyaka nga nebuuza Jamie Kalicha gyali anti si yayina geni si musawo Jamie Kalicha musawo mbadde maze ebbanga nga simanyi Jamie Kalicha gyali alinga gundi ono wakadongo kamuunani aliwa ono gundi ono yayimba simanyi mujemula mulembuga ono ate banawe anagenze kugonde ogenze kunduga asani kati bonna basawo kati
anti labayo Wansasi oba bonna gye tuluba lyerimu Jamie Culture naye ali awo naye gyagwa so yabaddewo anaperforminga bulungi alina budansi bwe yakikubye Jamie Culture nendaba kugundi nogundi mulala waliwo omuyimbi omukyala Regent Kanyomozi Juliana yabaddewo nawo obuyimba Juliana Kanyomozi ekyamazima kiri nti Jostede yakikubye nekyasinza okuba abakyala tewabayitegereza abakyala ba Jostede nabalabye bagenze bakoze ekintu ekitakolebwa mu TTZ nabalabye Hindu ne Prima ekyabadde wali maama w'abaana n'omukyala gundi twamubuuzizzaako Jostede ne tugamba ani mukazi kubanga ani mukazi owaddala oli agamba nti oli maama w'abaana bange nedda Hindu yaliko naye baba Hindu ebbina liri lyonna gwe akaana kalina ebbina tulima ku show ya Jostede okimanyi gwe maama w'abaana nojja bwotyo ku stage nga oyambadde obuntu bwe butyo naye yatobodde ekitiibwa ky'abakyala awo nedda by the way awo zero yagenze yatobodde ekitiibwa Prima yayambadde bubi nnyo nnyo kyenayagaddeko ku bonna nti bazze tebalwanye ate babadde basanyufu naye waliwo kahaaga Hindu ke yawadde Jostede Prima nga ali wali ng'atudde mu katebe ku VIP awo ku front n'abakuba eriiso yabadde alina akagimbi n'eriiso litegeeza ki bakayita kafaani kano ng'akayisa ku mimwa tegitonya naye nga kyo kituufu nnyo Jostede yakikoze ndowooza Hussein tube ku vidiyo za Jostede n'abakyala be nga bwe kyabadde ne kagindi kali tujja kabateerako omukyala Prima nga nyambala gy'abadde yayambaddemu olabe ki ekyabadde ku Sheraton Garden over the weekend ku Valentine's Day
ndowooza mumulabe Josted bwatu kyabadde massive nnyo ndowooza temulina kye mutubanja abaana bamuwagidde ndowooza kyekyo si muyimbi mubi muyimbi mulungi mbaze ennungi ku nsonga eri olwogamba nti abantu bamubeereddewo abayimbi banne naye abadde atera okwenyigira mu bayimbi banne era ng'acontributinga akasente bwe bagamba nti kyosiga kyokungula obanga abantu bategesi nawe n'ogenda manya nti naawe bajja kujja ng'okoze eki yoyo George Kigozi oba Josted ayimbira bayimbi bangi nnyo zikola bazikoze ebiki ate musajja mulungi talina tabbu n'akamu ekyo kiwedde gundi Nakangubi Jennifer aka Full Figure Full Figure ya graduatinze ku bagita uwumukati katono omukadde lwaki teyewumuza ya graduatinze ku uwumukati alisimanye kati ke ya graduatinze ne bamutikira n'ebivumo agenda kwongerako kavuma abantu kati agenda kwongera ne ku bivumo kirabika ne Full Figure wanga ngere kati ya graduatinze nti nabyo byakoze eki yayogedde oluzungu awo naye bannange let us take this opportunity to thank gwe yagambye ekyasizemu jasinze okunkolera yagambye for me I have manners abasajja I have manners ababadde waawo ne bafenseko nabagamba kiki batakyafi I have manners ayina abasajja ate eki by the way nze just oyo omukyala kyomwagalako ekintu eki yekkiririzaamu yekkirizamu ekyo kyakola ate abeera confident nakyo amanyi nti kyakola kyekituufu etomuwakanya nemugamba nedda ogamba nti okoze embogo wano agamba nedda ayagala kumanya ndeka kyekyo ekituufu kasita njogedde n'okitegeera so yagraduatinze Full Figure congratulations Full Figure yakikubye kati kijjukira mpati kugundi eri ate kugundi endala ye muwabuzi wa presidential advisor kati ndowooza olaba tomanya andi kati by the way yagambye kati essaawa zino kyeyeetaaga kyekifo kya Mama Nabbanja kyeyeetaaga okutuulamu kati ebisaanyizo buli kimu ayina empapula azifunye kyayagala kyakufuuka ssaawa minisita ndowooza okusoma tekugwayo prime minister kyalwani okusoma tekugwayo ekyo nakyo kikuweereza ekyokwigana ddala abaana abali omulowooza nti mukuze nnyo okusoma tekubanga tewasomako essaawa zino okyasobola okuddayo n'otikirwa of course n'otikirwa kakati la Full Figure kakati ayongeddeko ebitabo sente ziina anoonya kitiibwa si wakuzannya buli kimu kyawedde so usentwe ku video ya Full Figure eyo ng'ayogerwa n'oluzungu olwo nga lwabadde tulabe ekigenda mu maaso to get something. You understand? I think ekyo tukimaze because mwenna muli mubadde mpanikinze you just waiting what agenda kwogera ki agenda you get so thank you so much I love you so much I think you take eyevuddewo thank you so much madam moderator let us tugende ku point I think